Department ya Women and Gender Studies ku ssettendekero wa Makerere olunaku olwaliro bateeseteese emisinde nga muno badde bagenderera okukuza olunaku olw'abakyala era beegasse kuba MK Army Movement. Wano Dr. Balam Barugahare yakiikiridde MK okusobola okulaba nga omukolo guno gugenda maaso era wano wasinzidde n'atuusa obubaka obuvudde ewa Generali Muhoozi obukadde bubadde 10 okusobola okubakwatizaako mu nteekateeka yaabwe ey'okugula zi kompyuta eziddukanya department eno. Makerere University okuyita mu Department ya Women and Studies nga bayita mu MK Army Movement badduse emisi nga bajaguza olunaku lw'abakyala n'ekigendererwa ekyokusonda ssente okugula ebikoze kompyuta n'ebirala. Wadde gibadde gy'abakyala bokka n'abami tebalutumidde mwana era babaddewo okuwagira emisinde kulaga abakyala obuwagizi. General Muhoozi Rugabanga yabadde alugenyi omukulu yatumye Dr. Balam Ateng ngono nno yamyuka kulita MK Army Movement Western Region era yasimbudde emisinde gino. Akulira ekisinde kya MK Army mu Uganda Honorable Mawanda atenga mubaka mu Parliament okuva mu Igara Matine kyali ntandikwa kubanga General Muhoozi ayagala nnyo ebyemizannyo n'abavubuka n'ebizibu ebyan by generator wali mu maanyi. But for us as MK Army, job is to provide a standby generator. I know you have been having problems with road shading, but that is now in place, and a permanent one. That will work with you and will ensure that the girl child succeeds. And remember, this was one of the core principles of the NRM when it came, beginning with the formative of 1.5 points given to girls to come and join the university. Mubaka General Muhoozi bw'atiise Balam asimya University ya Makerere okumuyita ng'omugenyi omukulu kubiriza okusigala nga bagala eggwanga lyabwe n'okuwagira gavumenti eri mu buyinza. So I would like to thank Amuk University School of Women and Gender Studies for the marathon running under the theme Enhancing Women and Girl ICT Skill, celebrate 30 years of gender studies in Africa. I congratulate you all participants who have taken part in the marathon. Allow me a successful campaign and hashtag ICT for Girls, celebrate International Women's Day. Signed General Muhoozi Advisor on special assignment, also Chairman MK Movement. General Muhoozi abukadde 10 buyambeko okugula zi kompyuta era nga zinaziwaddeyo mu mpeke ne ziweebwa Dr. Sarasi akulira department eno. Allow me contribute 10 million shilling towards the cost of the institute. This will enable the institute to acquire some computers as initial to be used in empowering women and with the requisite and skills required in employment. Allow me to hand over this package from General Muhoozi, Director. The package has arrived. Sali yebaziza General Muhoozi olw'obuwagizi buno kubanga babadde mu bwetaavu na nno kiraga nti wetulaga watangaavu. Kompyuta zibadde tezikyakola bulungi ate nga zikaddi. So kati abantu ba ICT unit ne beesalamu omulimu ne Africa nga celebration ya Women's Day katukole charity run. Wadde akiikiriddwa Honorable Dr. Balam naye azze era atuwadde million 10 as his contribution to the project. N'abaana bonna abazze okutwegattako okuparticipatinga mu run abawadde ebirabo ebyenjawulo n'abawa ne breakfast. Abawanguzi b'emisinde baweereddwa ebirabo era Geno abawadde n'ekijjulo nga we tuviiriddeyo nga bali mu masala bibadde ku Freedom Square e Makerere University. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.